Erias Lukwago ye Omulodi meya wa Kampala omulonde alangiddwa Kubuwanguzzi ng'amezze banne 10 babadde batunka ku kifo ekyo. Lukwago yeeyamye okutandikira ku bizibu ebiruma bannakampala naddala eky'okufutyankibwa mu buweereza busaanidde okubatuusibwako okukendeeza emisolo naddala egigibwa ku mayumba n'ebirala. Zibadde zibeera ssaawa nga 7 akulira ebyokulonda mu disitulikiti e Kampala Mulimira Barbara n'alangirira munnakibiina kya FDC oyo Lukwago ku bwaloodi meya bwa Kampala ng'agenda kuweereza ekisanja ekyokusatu. Awangudde n'obululu emitwalo 19,452 addiridwa mu NRM Daniel Kazibwe afunye obululu emitwalo 23,388 olwo nno Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Chameleon atabadde na kibiina kwa jidde afunye obululu omutwalo 12,212 olwo munnakibiina kya National Unity Platform Nabila Nagayi Sempala gwe walangiridde mu kyokuna n'obululu 642. Total number of valid votes cast for candidates 295,592 votes. Accordingly, as returning officer for Kampala, I hereby declare Lukwago Erias, who has obtained the largest number of votes, winner for Kampala electoral district. Lukwago oluvannyuma lw'okulangirirwa ku Kubuwanguzzi Byayogedde byagenda okutandikirako. Ebintu bingi ebyokukolebwako era neyama okubikola naye nga kino kyonna bino byonna mbasaba tukwataganire wamu bwe muntaddemu obwesige sirinzeka nsuubiza okukwatagana nammwe okubeera nga mbeebuuzaako okubeera nga ndimuwulize gye muli n'okuba nga buli nsonga yonna ebakwatako mu busobozi bwange nsobola okubeerawo. Ekisembayo ddala buli kimu kyonna bino bijja kwetaaga ensimbi. Eryanya eringi ngenda kuliteeka okulaba ng'ensimbi ziteekebwa mu kuzimba Kampala ng'emisolo ate gikendedde ntegeerekekaawo. Gavumenti eno ebitundu 7 ku buli 10 ebya national budget ey'obutabalikana mu 5 ebijja mu misolo egya income tax egya VAT n'emirala egiva mu masuubuzi mu kibuga Kampala naye obusente bwekomyawo butono. Olukiiko lwa KCCA olukulirwa Lukwago lwagenda okukuliramu lwakusingako bakansala b'ekibiina kya National Unity Platform nga mu Kampala Central Nakitende Marvis awangudde ku kya kansala ku kifo kya kansala omukyala n'obululu omutwalo 12,869 ate mu Central 1 Bazira Francis wa NUP awangudde n'obululu emitwalo 5,577. Central 2 Katabu Moses wa NUP afunye obululu omutwalo 1,227. Olwo mu Lubaga South A Nakabugo Fahad wa NUP kansala omukyala afunye obululu omutwalo 1,327. Lubaga North 3 Nakiridde Solom wa NUP afunye obululu 6,312. Mu Lubaga 3 Mubiru James afunye obululu 8,158. Najana Nkumbi 1 Masaba Nasuru wa NUP afunye obululu 2,965. Songa mu Lubaga North 2 Akim Chiza afunye obululu 5,882 n'abalala bwe batyo. Mu district ye Wakiso abakulira ebyokulonda ne gyebuli eno tebannalangirira mu butongole yawangudde ekifo kya ssente wa district eyo. Wabula ebivaayo biraga nti munnakibiina kya National Unity Platform Matya Lwanga yakyakulembedde banne bali mu lwokaano ng'ebitali bitongole biraga nti yakafuna obululu emitwalo 19,500 mu 1,019 n'abalala ne baddirira bwe batyo. Mu kiseera kino akulira ebyokulonda mu district ye Wakiso akyalangirira ebimu ku ebyo ebivudde mu bifo bya bakansala. Kauma Masembe katuwe ebirangirirwa. Namuyomba Christine Namayumba Town Council, Mazzi Nkinzi Immaculate Masulita Town Council, Nachanzi Aneti Gombola ya Kachiri, Bufu Saizil ono abudde Namayumba Town Council, Kamya Richard Sentamu abudde Kachiri mu Gombola ya Kachiri, Lugo Lugenyi Lawrence ngono ngavudde Masulita mugombola ya Masulita, Kirumira Edward avudde mugombola ya Namayumba ate ne Semwogere Adam naye avudde Namayumba tawulika nga bano bonna bagenda okwegatta ku kibi ekinene ekyawereddwa disipulina abakiise abawera ddala 1,019 okuva ku bakiise 52 abadde balijjo bakiika. Babadde abalangirira akulira ebyokulonda mu district eno Solbert Musinguzi ategeezezza nti bano akakasa nti bonna batuukiriza bye beetaaga era n'abalonzi babasiimye.
Wakisonga biri bityo ate ne Byayogedde byavudde mu kulonda ku kifo kya ssente wa district y'e Mukono tebinnafulumizibwa mu butongole wabula munnakibiina kya National Unity Platform Reverend Peter Bakaluba Mukasa ebitonotono ebyakalangirirwako biraga nti akyali waggulu. Akulira ebyokulondesa e Mukono Muganzi Mark Mayanja na buli kati akyasoma ebiva mu ggombolola ez'enjawulo ku bifo by'abakansala. Mu bakansala abadde bakiika ku lukiiko lwa disitulikiti kumpi bonna babadde bazzeemu okuvuganya wabula nga bana bokka be basobodde okuwangula abasatu ku bano bannakibiina kya National Unity Platform ate owookuna munnakibiina kya NRM Emmanuel Mbonye era ye sipiika wa disitulikiti aliko kaakano. Katundu kaffe kano akamanya eddembe ly'omunnamateeka Magirani Kazibwe annyonnyola ekibeerawo ng'omuntu alemereddwa okusasula omusolo. Singa omuntu yenna asasula omusolo aweebwa ebbanga ennaku 30 okusobola okutaasa ebintu bye ebimaze okugerekebwa omusolo naye nga yalemereddwa okugusasula, ekitongole ekigereka omusolo kya ddembe okumuwa okulabula okulala kwa nnaku 30 era singa alemererwa okutaasa ebintu bye ekitongole ekyo kya ddembe okutunda ebyamaguzi byoyo omuwi w'omusolo ku nnyondo era abatayina wayinza kuwawaabira kitongole ekyo omusango guba gumusinga. Mu kibuga Jinja nayo ebyenkomeredde tebinnaba kulangirirwa ng'abatuuze n'abamu ku beesimbe okuba kansala ku lukiiko lwa Jinja City bagambye nti kyakabi nnyo kubanga baasuze bwerusuule n'abaggweerako nga bali ku ttale senta nga balindirira ebyenkomeredde birangirirwa ekiro ekyo naye kibeewuunyisa okulaba nti ne gye buli eno bakyatudde bali awo bakonkomalidde awo. Kulangirira kali kujja mu maiso obuzibu bwe buli kuva y'embeera y'aba AC teri kubanga nambulukufu so titwidirwaki wazaamu kuba kati gafuuse makaaga twaze gulo kawungeezi buzibiddewo ne bukya tatulabanga obugenda okuzibirawo naye nga bw'otubuuza lwaki mukyali wano nange simanyi olw'ensonga bagezezaako okubanga abataali ng'akalwa kange bataalinzeko emiruka 45 simanyi nsonga lwaki ogusembayo tegunnaba kubanga gumalirizibwa naye ate nga meetings olaba bazituulamu music bamututeereddeko tuwulirize balya banywa bali mu byabwe birala. Wabaddewo n'akanyolagana akamanyi wakati wa poliisi ne bannamawulire be badde batangira okuweereza obutereevu ebibadde bigenda mu maaso era ebyokwenda byongedde okunywezebwa ku ttale senta n'amagye ne gatwalibwa okuyamba ku poliisi okuuma emirembe. Mu kiseera kyekimu waliwo ne bannamawulire abakwatiddwa okuli Hussein Muyonjo amanyiddwa nga Swengere ne Richard Mutoyigo. Bo abakakyuka ebyokulonda abakulirwa Jennifer Kyobutungi bannyonnyodde nti amasannyalaze agabataataaganyiza ge galeeseewo embeera yonna. Kyobutungi agambye nti kati bazzeemu buto okubiyingizaamu bw'atyo n'asaba Najjinja okubeera abagumiikiriza. Abakulira ebyokulonda e Ssembabule ne gye buli eno tebannafulumya ebyo ebyenkomeredde ebyavudde mu kulonda abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti eyo ekireetedde abagambibwa okuwa abawanguzi okuwanvuya ku maloboozi. Ku bifo by'abakiise oba bakansala okuva mu ggombolola 17 ezikola disitulikiti e Ssembabule ebifo by'abakansala 2 bokka bye byakalangirirwa okuli owa ggombolola y'Ekyera nga Edward Kasimbi yawanguddeyo n'eye Bulongo Anifa Nakyanzi yalangiriddwa ng'ebyavudde mu ggombolola endala tebinnalangirirwa. Akulira ebyokulonda e Ssembabule Robert Bayina agambye nti tebaagala kupapirira kuba ggombolola ezo nnyingi ate nga buli kimu bamala kukyekkenneenya n'okukiyingiza mu kompyuta. Wabula ku kifo kya ssente wa disitulikiti Robert Bayine alangiridde Patrick Nkalubo owa kibiina kya NRM nga ono yasoose mu kitundu eky'ebbendobendo ly'ebudde okulangirirwa ng'owa NRM ku buwanguzi nga balla bonna ebifo ebisinga obungi biwanguddwa bannakibiina kya National Unity Platform. Patrick Nkalubo olulangiriddwa ku buwanguzi agambye nti kyasookerako kwe kulaba nga yeekwanyakwanya ne gavumenti okuzimba disitulikiti eno naddala okugizimbira eddwaliro eddene. Sigenda kubaswaza, genda kubakolera ekyo kyennyini kye mubadde munsuubiramu. Ngenda kuwaayo obudde bwange okulaba nga munnasembabule tumusaavinga awatali kusosola oba wa ggwanga ki oba waamaawa oba wa kibiina ki. Obenga wampa akalulu oba okampadde oba tokampadde ebyo bikomye leero. Essuula ensi egenda kutandika tutandike n'essembabule empya tulabe nga tubaako bwe kituuka.
Ebyo nga bikyali bityo, Pulezidenti Yoweri Museveni kitegerekese nti asimbudde okuva Lwakitulo olwaleero ng'ayolekera ekibuga Kampala. Mu lugendo luno Pulezidenti Yoweri Museveni yeevuga mu mmotoka ng'ajja awetaaweta mu bubuga obutali bumu nga bw'abuuza ku bantu n'okubawuubirako, era nga mu bitundu ebimu eby'ebibuga amalirawo ddala akaseera n'ayogerako eri abantu. Wetujjidde ku mpewo nga Pulezidenti Museveni ateekateeka okuyitako ekyazanga bw'anaava ayimirireko empigi ekyengera n'ebusega ne mu Kampala wakati ng'olukuŋŋaana wakulukuba ku City Square. Abazannyi ba ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes beeweze okujjayo n'agombuto okuwangula Togo olunaku olw'enkya mu mpaka za CHAN ezindire Cameroon. Uganda omupiira gwe yasoose mu kibinja E yalimaganye ne Rwanda tewali yalabye katimba ka munne nkakano Uganda yeetaaga buwanguzi bwokka okutangaaza emikisa gyayo. Oluvannyuma lw'okutendekebwa leero mu kibuga Douala, abazannyi abakulembeddwamu Saidi Kyeyune owa klabu ya URA bagambye nti bakola ekisoboka kyonna okuyita mu kibinja kino n'asaba abazannyi abato ku ttiimu eyo okulabira ku bakulu okutisitula omutindo gwabwe. Omusasi waffe omulongo Katodde Nsa atambudde ne Pulezidenti Museveni kaatubuulire olugendo bwe lutambula. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Kibuhabulwa olunaku olwaleero lwavudde mu maka ge Lwakitula okwolekera ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okuva lwe yasuula akalulu ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021, era nga Pulezidenti Museveni ayaniriziddwa abamu ku bawagizi be mu kitundu eky'eryantonde. Wabula bw'atuuse mu kitundu kino abantu baawo abalabudde ku kirwadde kya COVID-19 ekyongera okusaasaana buli lukya olw'ensonga nti bano babadde bakwatidde ku nguudo ate nga bali kumukumu. N'agamba nti Uganda ekyakola buli kisoboka okulaba ng'ekirwadde kino ekirwanyisa, wabula n'agamba nti abantu tebasaanya ate kukitwala nga kya muzannyo ne basigala nga bakuŋŋaana. Omukulembeze w'eggwanga bw'avudde awo agenze mu katawuni ate ekitovu, era nga oluvudde awo ayolekedde ekibuga Masaka okutuukira ddala lw'anaatuuka mu kibuga Kampala.